Yongeza kudowooza nasinzira mukono galagi obuvune namufunira kyotera Masaka ekirezo ekitundu naye nga nsaba ku buyambi omuntu yenna yenna abasobola okunyamba naye nga nakosebwamuko wano mu ddwaliro mwe nnali wano. Okosebwa kwange ali nteredde era ekigere kyali kiteredde bulungi nga bakitunga naye omusajja yajja nga yeeyita dokita wesaamanya nti mukozi waani okusooka naye mubalima yetegeera nti avuga ambulensi naye ambulensi gye yali avuga bagamba nti ya mukyala erabidde Honorable Nabukeera kye baŋŋamba oluvannyuma era naye yakyogerako wano naye nze saakiwaki biseera naye yankwatako mu kigere n'addamu wuzi we baali baatunda kuba bali bakazijjamu wuzi mu kigere ekyo wansi n'addamu n'akwatamu ati newataggukawuki baali bakajjamu wuzi ezisembayo awana bakalabuli baali bakibatunzeyo bulungi so kyenyinza bagamba nze nagwe totomera naye pikipiki ifo nali nyingira ekkubo ye mukundaba n'asiba bwe yasiba ate nga nange nsibe gene bwe yafuna ekirowoozo ekisimbula nga nange nfunye ekirowoozo kati ekisimbula ekyekwatagana fena twali ku supiidi bampiteekekanya Fred nga akisidenti nagifunira kyotera naye nkyalumizibwa biiru y'eddwaliro enzimbiriddeko bansaba miliyoni 6 nasobola okufunako miliyoni 3 n'essaawa zakakati miliyoni 3 ezasigalayo kikyabuza ate nga ne family fridge tuli bulungi so kati omuntu yenna yenna aliyo ng'asobola okunyamba ku buyambi nsaba onyambe wano mu bulago wano wakyannumamu ekula asobola kwogera ddoboozi ly'amaanyi kyalumizibwamu kuba ne wano eno munda munene era mulimu akantu akakutuka naye simanyi oba kaliterezebwa oba tikaliterezebwa kubeera wenkwatamu nkawulira muno wekaleki wano weekali ekula sheeku kyonna tekiba zenkana babeera mu malwaliro bambi ate lafena nga bakikimanyi nti omuntu obeera mu ddwaliro amalwaliro g'ennaku zino gaseera obulumi bungi bannange mulimuke muveeyo mukwatizeko ku baana bano eno kubanga naddala abapolitician abakozesa abaana bano buba omukozeseza bano bantu bannaffe tugeremu emitima egy'abantu emitima gyaffe girina tubeera bya nsonyi tuveeyo oko tubakwatizeeko basobole okujjanjabwa basobole okubona bakomawo tulemenga kubakozesa kufuna buyinza bukulembeze kutuula mu ntebe netubeera dda netubasuula kuba n'abalala nabo bamuzize bayitamu nga basiibwa naye nga ne balegerwayo mu magogera kyanaku nnyo kyanaku ddala obulumi bungi bambi mulimuke mbakubiriza nga ze mutale yeesimbyewo ku kya Mukono disitulikiti nagenda ofatinansiko mundabiranga ddala bannaye naye bansaba mundimuke kuba ntendane kitiisa kinakuwaza kireeta emitima y'abantu nalibadde mbakubiriza okuba abeegendereza ebyobulamu bwabwe naddala muntu kyono gw'odiringa naye omuntu osobola omumanya embeera ze yadde omuntu azze nga yeegonza nti ayagala bukulembeze osobola okumanya omuntu oyo kuba omuntu ategeerekeka nti ono omuntu alina embeera bweti
kati abavubuka nali basabye ne batateeka nnyo fujjo mu kunoonya akalulu rather ne bafokasinga nnyo ku muntu ono oluvannyuma lw'okumukufuba nti tumutadde mu ntebe anaatujjukira anaatulwanira bafubenga nnyo okulonda abantu abatuufu balekenga okutunulya obusente obubaweebwa ne bawuguka ne bava ku kituufu ne bakwata nga ekkubo ly'essente essente ze baba ziba z'akaseera ate akatagenda kubeerawo bbanga lyonna so waba bakutte omuntu omutuufu ne bamuteeka mu ntebe aba asobola okusigala nga abadduukirira omuntu osobola otwala example ng'eyange mbaddeyo nga nninako bennyamba nakati era nnina bennyamba abalwadde naye era sinagenda mu ntebe atulisita omuntu oyo manya nti omuntu ono omutima gwe gwanjawulo eri omuntu alina omutima gw'okunya eri abantu. Tandika n'erinnya. Eriryo nze mukyala batte tanga obuyambi yonna gye buli omuzira kisa yenna gyali ajja anyambira omwana wange omwana mulwadde yaba mpox naye ali kubi tetulina buyambi butuweddeko tusaba omuzira kisa yenna gyali atuyambe atusasulire kusembeza eddwaliro omwana wange asobole okuwona. Mumaze wano mpanga ki era naye mbaddeyo n'abalwadde yenavudde ate nejja ne kuwona obuyambi sikyalina bonna abatuyamba mp mama nabbanja bonna abasobola okuyamba bajje banyambe. Erinnya Ssenyonjo Musa twali e Hoima Honorable Nabukira yatutwala e Hoima tutuuka e Hoima batwekyangirako era ne tuyiiya amagezi tukubira abeeka amasimu batusindigira ki ssente kati jjo lyabalamu nze ngwa ku accident ndwala nali nva eyo kadoseeyo ng'era nga tutwala tuli ku mirimu gya mubaka kubeerawo oba ogenze tosobola kutayogera ku ki omubakawo eyo gye twava twali tukomawo ne munnange ne tuva ku accident era nze nayisibwa bubi nnyo nali n'okufa nfudde nawajja omuntu oba ye yamusindika n'atukuba ebifaananyi oba yabimulaga nze saamanya naye ng'ate nze omuntu eyabeerawo ennyo namubeerawo nnyo nali kampeni maneja we nga ntambula kitundu ku kitundu kuba nze nzaalibwa Kasawo nga tukunga abantu era olunaku lw'okulonda waali wabulayo ennaku 3 twagwa ne muba ne batukuba emiggo ne ginjubula era ano ne bantunga ki entunzi era saayambibwa era sifunangako wadde ekintu kye nali nkoze eki kinali nfunye wadde byekimu newomukubira amasimu tagakwata newosindika mesegi taziddamu kati n'olwekyo nze omubaka talina kyanyambye n'ababaka bonna kigende gye muli ti omuntu aba akuyiiriddewo omubiri kuba ffe abantu ba bulijjo tuyisibwa bubi okuwagira omuntu w'opposition kuba tuyisibwa mu kufa weewaayo n'owagira naye nga n'okufa okola ki mulimu okufa n'olwekyo nze talina kyanyambye nga nze tuddiremu balamusiza basiba ne banyama amannya agaana kubakanya Julius ambeera ku kyalo esangibwa mu mukono muzira bali nga teri kintu nakimu kikwafuna ekyo ne tukima amazzi ne tukireka ne tukomawo nakusiga nga tutambula musase ate naye nga embeera ze zakyuka okusinziira ennonda gye bamulonda ne be yali atusuubiza ffe ngaffe abamubeererawo babamulirawo mu biseera ebyakalulu tetulina kintu kyamaanyi kyetwamula ki kyetwayambira nze nali muvuzi wa boodabooda nenfuna obuzibu nenkubibwa ennyondo era wenakuba ennyondo awo netungibwa naye saafu nawe nnyo obuyambi bw'amaanyi ne baŋŋamba ngende mu ddwaliro enagalama banteeke mu city scan mukulu air force yagezaako nnyo okukola buli kimu n'akubira Honorable Nabukira n'amugamba nti omu ku muvubuka wange gwe twatambulanga naye afuna obuzibu era bwe twavaawo n'akubira Kiyimba eyali kansala avuga ambulance wabula bakanyamugamba nti ambulance ejja olwatuuka n'amasimu ne bakola ki ne bagajjako
era nze bantwala biwala ddala akasiteeza mukama yazabye era ne city scan yange ngirina wano okusinzira ebbanga lyenakolaki ebbanga lyenamalayo city scan liino eggumba lino bwe bankuba ennyendo bangamba lyakolaki lyayatika naye okuba n'olwaleero kyatuyambye era okuba n'olwaleero tusazeewo tuwagire onaleero ajati mukama gwatumye ng'omutume najjengo fatuma era nga gwe twagala mukama atuwe atukiikirire mukama bambeere omukisa basebane banjabo mwebale nnyo mwebalire ddala kanga kalidi okusinziira nga tuva kalaki omukono ebbanga lyetukwataganye ne honorable ene nnyo okuva nga tutandika kampeyini ze ezimuyingiza mu paliamenti eza MP twamuyirawo omubiri munene nnyo nalebaniifa ne tumukolera buli kimu kye twalina okukola naye bwe tulabye muno mu buzibu tasobola tubeererawo abula atwagala ndowooza mu bulungi kubanga bingi twafunye accident mu kunoonya kampeyini ezo twafuniramu ebiruubule nga wano exhaust ya piki yo yanjokya ne tugezaako okumukubira essimu abula yatusindikira omuntu bamuyita Kiyimba Fred yajja n'atukwata ebifaananyi ku social doctor tumanye obubaka yabutuusa oba leke yabutuusa tugezaako mukubira amasimu go tatwanukula naye tugenda ku WhatsApp tatuddamu ne tugamba ki ate naffe tubeera tukola ki twetaaga obuyambi bwe nga bwe tubeera tukola ki tubwetaaga lwansonga tuli bantu bakozi tukola tetugenda musala mmere ya leero nedda tuba twagala we tuba tufunye butunyiga atukwatiremu nga etugamba tuba tubasindise mu paliamenti kutubudaabuda ebitunyiga fatirisizi babire nga bazituwa mu bujjuvu obumala n'olw'ensonga eyo tusigenda kwogera bingi kaniifa nga tuyita naye buli wamu naye n'olwekyo kyeyakola katumwenenye tugende n'omuntu omulala anaasobola okutubeererawo honorable omulala katutambule naye insha allah ajja tufaatiya katulabe oba yeye y'anaatubeererawo mu bubi ne mu bulungi. Amanya nidoboozi mpitibwa Meya Hadali badde muwagiziwa nabukeera nnyo tubadde naye kubira ddala eri mabega ng'anoonya akalulu akayingira abakulembeze naye ekyamazima kiri nti abakulembeze biseera ebisinga kyandibadde nga kirungi omuntu akuyiriddewo omubiri mu bulungi ne mu bubi obeerenga naye nabukeera ekinene nitasobola y'okukola tuleeta bitishaati nga bino najja n'abibagabira n'agamba mwambale naye nemumukubira essimu nti mufunye obuzibu talina kyasobola yadde bayamba ekinene nnyo kale nemabegako awo twafuna obuzibu bannange bafuna obuzibu omedi bannange bafuna obuzibu naye yasindikaawo omuntu najja n'akuba ebifaananyi oba yabamutubi oba aba ayagala kakasasi tetumanyi naye talina nnyo kintu kyatuyambye naye ekyamazima kiri nti obulaba ng'omuntu ng'olaba kyobadde omusuubiramu nga si kyali kirungi n'okyuse ogende n'omuntu omulala era ajja tufatiina najja essaawa zino gwendaba omuntu gwendabamu essuubi kuba nabukeera kye twamusuubiramu akyatatukiwadde kate nze mba mutuufu okukyusa nengenda ku muntu anaasobola okukola okuntwala mu maaso okusinga okumalira ebiseera kebeere mukazi waka tosobola kugayalira ku muntu. Twebaza Katonda okutuleetera honorable agenda okutuyamba nga ffe abavubuka anaawulira omulanga gwaffe honorable bw'onaakubira essimu n'akuwuliriza era tusaba Allah amusobozese atuuke ku buwanguzi insha Allah mu kisiibo kino tusaba Allah amukwatireko honorable waffe najjengo amutuuse ku buwanguzi insha Allah. Enteeka y'abantu amanya kubanga naffe tuyita mu bukubi ate enteeka y'abantu abanaatumanya ne mu bulungi. oba si kyekyo
Yongeza ku ddoboozi. Nasinziira mukono galagi. Obuvune namufunira kyotera Masaka. Ekiyo ekitundu. Naye nga nsaba ku buyambi omuntu yenna yenna abasobola okunyamba. Naye nga nakosebwamukko wano mu ddwaliro mwe nnali wano. Okosebwa kwange ali nteredde era ekigere kyali kiteredde bulungi nga baakitunga. Naye omusajja yajja nga yeeyita dokita. Wesaamanya nti mukozi waani kusooka naye mubalima yetegeera nti avuga ambulance. Naye ambulance gye yali avuga baagamba nti ya mukyala erabidde Honorable Nabukeera bwe baŋŋamba oluvannyuma. Era naye yakyogerako wano naye nze saakiwa biseera. Naye yankwatako mu kigere n'addamu wuzi bwe baali baatunga kuba bali bakazijjamu wuzi mu kigere ekyo wansi. N'addamu n'akwatamu ati ne watagguka buti kuba bali bakajjamu wuzi ezisembayo ewannabakalabuzi kuba bali bati batunzeewo bulungi. So kyenyinza bagamba nze nagwe twetomera naye pikipiki ifo nali nyingira ekkubo ye mukundaba n'asiba. Bwe yasiba ate nga nange nsibe jeni bwe yafuna ekirowoozo ekisimbula nga nange nfunye ekirowoozo kwaki ekisimbula ekyekwatagana fena twali ku supiidi. Bampita Edikanya Fred nga akisidenti nagifunira kyotera naye nkyalumizibwa. Biiru y'eddwaliro enzimbiliddeko bansaba miliyoni 6 nasobola okufunako miliyoni 3. N'essaawa zakakati miliyoni 3 ezaasigalayo zikyabuze ate nga ne family triki tuli bulungi. So kati omuntu yenna yenna aliyo ng'asobola okunyamba ku buyambi nsaba onnyambe. Wano mu bulago wano wakyannumamu ekula asobola kwogera ddoboozi ly'amaanyi kyalumizibwamu kuba ne wano eno munda munene era mulimu akantu akakutuka naye simanyi oba kayiterezebwa oba tikayiterezebwa. Kubeera wenkwatamu nkawulira muno wekaleki wano weekali era sheeku zonna teziba ki zenkana. Wano mu ddwaliro oluvannyuma lw'okuttibwa n'ensikyandabako ku baana abamu abaatuukirwako obuzibu n'omu ku bo bambi ono olugwamenyeka biiru eringa bababeera mu malwaliro bambi ate era ffenna nga bwetukimanyi nti omuntu obeera mu ddwaliro amalwaliro g'ennaku zino gaseera obulumi bungi bannange mulimuke muveeyo mukwatizeko ku baana bano eno kubanga naddala abapolitician abakozesa abaana bano muba omukozeseza bano bantu bannaffe tubere n'emitima egy'abantu emitima gyaffe girina tubeera bya nsonyi tuveeyo okwo tubakwatizeeko okwo basobole okujjanjabwa basobole okubona bakomawo tulemenga kubakozesa kufuna buyinza bukulengeza kutuula mu ntebe netubeera dda netubasuula kuba n'abalala nabo bamuzize bayitamu nga basiibwa naye nga ne balegerwayo mu makomera. Kyannaku nnyo kyannaku ddala obulumi bungi bambi mulimuke mbakubiriza nga ze mukyala eyeesimbyewo ku kya Mukono disitulikiti nagenda Fatima Nsiko mundabiranga ddala bannange naye nga nsaba mundimuke kuba ntendane kitiisa kinakuwaza kireeta emitima gy'abantu.